ku Kyaggwe TV program Nze Nga Bwe Ndaba webale nnyo okubanga kyatulaba tukwebaza bwebaza n'abakulundozo balaba ensonga nga bagezaako okuzitunuulira. Richard Ssentaayi muzzukulu w'erya Saf nakasongola ye waffe nina John Ssemakula musomesa wali ku Uganda Christian University ate ku ludda luneno nina mukyala Sarah Nakintu munnabyabufuzi mutunuulizi wa nsonga munnakibiina ekya ANT ekyo kye mumanyiiko ate era mutunuulizi wa ddembe era mulwanirizi waalyo naddala bwe kituuka eri abakyala. Simanyi oba balinayo enteekateeka ya district okutwaliza awamu okulaba ng'olunaku luno lw'abakyala lukuzibwa oluvannyuma lw'omukolo ogw'eggwanga okubeera ekatakwi gye buvuddeko. Twaga tuyingire mu nsonga ey'okwetegekera 2026. Tulaba ebibiina by'obufuzi tujja gamba nti bisimbudde n'ebikyeteekateeka bikyaliwo bigenda mu maaso mu bibiina eby'obufuzi regardless of opposition oba ekibiina ekiri mu buyinza. Otandikirako mu kibiina ekiri mu buyinza tulina ekisinde ekya Patriotic League of Uganda ekikulemberwa mutabanyi w'omukulembeze w'eggwanga ate era omuwabuzi we w'ensonga ez'enjawulo naddala ebikwekweto General Muhoozi Kainerugaba. Ekisinde kino nakyo tulaba nti kyeyongera embavu buli lukedde. Wiiki eno kibaddeko mu bitundu by'e Masaka eyo mu nteekateeka zaakyo eza bbalaza nasiisi w'omuntu yeekulungudde n'abanga agendayo era bawadde ensonga ez'enjawulo olwa bagambye nti gye tubadde twagala kukulabako obulabi tukuwulira buwulizi bulijjo era agamba tukolere ku nsonga zaffe abakyala abawansi emirimu tugifuna abaana baffe basome n'ebirala ebiringa ebyo. Ekibiina ky'FDC ekiwayi ky'Ekatonga tulaba nti nabo okusinziira ku acting president waakyo Lord Mayor Salongeryasi Lukwago yabaddeko mu munisipaali ey'Ekireeyo ategeeza kubamu kubakikirizaamu abeebuuzako nti banaye tukole tutya twatuula waggulu ene tulaba ensonga nga 5 eziyinza okuba nga zesigamizibwako otambuza ekibiina. N'agamba nti emu ku yo okuvaayo n'ekibiina ekipya, ensonga endala okuvaayo n'ekisinde, ensonga endala obakozesa eryanyu oba oliawo bagende enajja nankumbi beddiza obuyinza. Naye nalabye abakulu abasinga bagambye nti ekibiina ekipya kibeere nga kitondebwawo. Bw'otunuulira ensonga ezigenda mu maaso ku ludda olwa UPC nayo biri awo Wayi 2 Mwami Akena Peter Walubiri n'ebirala ebiringa ebyo. Needi naye gamba yeeteeseteese, Jema yeeteeseteese. Tulabawo kakati emikago gya mirundi ebiri. Tulinawo omukago ogwa United Forces of Change ogulimu ebibiina ebigulimu Mwami Besigye ekisinde kyabwe kino kakati n'ebirala ebigwa mu kowere. Tulinawo omukago oguyitibwa Holy Alliance. Eno inayo ebibiina nga Jema, olinayo Needi, waliyo SDP n'ebirala ebigwa mu tulubeeryo. Twagala kutunuulira nteekateeka oba oliawo ey'okukyusa obuyinza kalulu ka 2026 we kanaatuukira. Twebuuza oludda opposition lwekutte lutegeeza ki eri emikago gino ebiri? Omukago ogwa Holy Alliance gwo gulowooza nti dialogue nsonga nkulu nnyo tule tuteese. Bw'otunuulira ogwa United Forces of Change bo bagamba nti yes okuteesa newokuba kubaddewo naye ekikulu bwetusaana okuteeka ekibuli oba oliawo kibeerewo. Era nalabe nga abakulu bakkanya nga bagamba nti tulina amaanyi temutusimbako muntu. Naye mbadde ntunuulira by election y'eddokolo egenda obeerawo ng'ennaku z'omwezi 21 ng'ate ebibiina byonna byayiyeeyo abantu. UPC yaweereza, NUP yaweereza, FDC yaweereza, so nga luli abakulu bali bagamba nti mutuleke ffe aba FDC ngeri gye tulinawo amaanyi. Mu NUP PLU olina NRM. Abamu ku bannakibiina ky'NRM bagamba nti ate omwana byakula nga tetubitegeera. Abamu bagamba nti omwana byakula oba oliawo biteekateeka ki ekigenda okuddamu okubeerawo mu kibiina ekya NRM oba oliawo ayinza okujja mu bukulembeze. Mwami John, tulina transition period eriwo mukadde kano ng'etutwala ku kiri ekyenkomeredde. Wonna woyagala oba otandikira FDC, Holy Alliance n'ebirala ebigwa mu kowe. Nja kutandikira sebo neyanze ko mukubiriza. Nja kutandikira ku nsonga y'okwogera transition oba transition. Fenna tulina okukaanya nti embeera eriwo yonna eyoleka nti tuli mu mbeera ey'okukyusa obuyinza oba egoberera okukyusa obuyinza okuva mu President Yoweri Museveni okugenda ku mukulembeze omujja. Wabula kyenjagala kwegamba bannayuganda bonna bategeere nti sayini ezo eziriwo zo zennyini tezitegeeza nti ye President Museveni agenda kubanga ate obuyinza mu 2026 kubanga President Museveni tavangayo n'olunaku n'olumu
n'agamba bannayuganda nti obuyinza ajja kuba abotobo bukwasa omulala mu 2026 era sayini ezisinga okubaawo ziraga nti akomawo mwami mawo byatera okwogera okubukyusa mu ddembe ayogera bibye akomawo mu 2026 era mwami mawo ku ntandikwa yali tugamba nti okukyusa kwa President Museveni obuyinza kujja kubaawo mu 2030 mujijo kino ekisanja nga kikoze eki nga kivuddeko era buli ekiriwo kiraga nti bwekityo bwekigenda okukola ki bwekigenda okubeera wabula eri bannayuganda kyo kyabuvunaanyizibwa okuba nga bateeka nga buli kibiina kyeteekateeka kubanga okukyusa obuyinza tekitegeeza nti president aliko president Yoweri Museveni tiwagenda kubaawo okuteekateeka akalulu amale oba aleme kwesimbawo abalala besimbawo batwale obuyinza ye nga akomyawo ebyamukama tewali amanyi kigenda kubeera muri nebbanga erikoze eki eririwo kubanga tubeere ffe bantu oba abantu ffenna twakolebwa nti era osobola okuba nga okyalina amaanyi enkya n'okeera nga amaanyi tegakola ki tegaliwo singa president Museveni tukeera ku makya nga amaanyi agatambula oba agakola emirimu nga tegaliiwo naye nagawulira nga tegaliiwo enkya oba luli n'agamba nti bannange amaanyi tegakyanzikiriza kukola ne tuba nti twetaaga okubaawo n'okulonda okuba nti kuteekeddwawo nga kwamangu oba nga Katonda yasazewo ne gaba nga tegakyaliwo completely kitegeeza nti tujja kwetaaga abantu abagenda okwesimbawo okutwala eggwanga lino maaso kyova olaba nga ne mu kibiina ekya NRM kyennyini ekiri mu buyinza olaba nti mulimu abeeteekateeka ate nga ne ku beeteekateeka mulimu abavudde mu nju ya President Yoweri Museveni nabo abongera okukakasa n'okulaga nti mu butuufu embeera etuuse okukyusa obuyinza okubujja mu muntu omu eri President Yoweri Museveni butwalibwe muntu omulala kakati kino nze mbadde ndowooza ngera bwe njogedde nti ekisinga obukulu kuba nti ebibiina byonna byezimbye era byetegefu kati ekibiina ekiri ekatongo group eri ekatongo yava ku FDC nga bwolaba era groups endala ez'enjawulo nayo erina okweteekateeka bwe naabanga eyagala okukola alliance tugambe n'ebibiina ebirala tegenda kubikola nga force ka force erina okubikola okuba ng'ekibiina okusobola okuteesa n'ekibiina kya NOP era erina okuba nti erina embavu okusimbawo abakulembeze bayo ab'enjawulo okuba nti esobola okuteeseganya n'ebibiina ebirala ebiri mu buyinza so ekyo kyetaagisa mpozi n'ekyamwami Muhoozi ekigenda mu maaso ekyokuba nti naye amobilizinga nakyo kyetaagisa kubanga naye akirabye nti bw'anaabanga tamobilizinze ahead of this transition nga tugoberera okulonda okulijja obuyinza okulijja President Museveni mu buyinza okuleeta omuntu omulala kigenda kuba nti agenda kuba nti tagenda kuba competitive nga tasobola kuvuganya kimala kuvuganya abantu abakoze ki abasigadde naye ku kya General Muhoozi eri abemulugunya nti kyakola kikolera bweru w'amateeka being a serving officer currently kakati ye General Muhoozi kituufu kyakola akikola mu bumenyi bw'amateeka kubanga etteeka ligamba nti talina kubanga asityasavinga amagye ate naaba nga agenda maaso n'okukola ki n'okuba nti yeetaba mu byobufuzi naye ekyo kiri eri General Muhoozi ye ng'omuntu okwekuba mu mutima n'eri ekibiina ekiri mu buyinza n'eri President Yoweri Museveni okwekuba mu mutima ne bagamba nti mutabani wange oba Geno ye yennyini yekuba muyinza mu kifuba n'agamba nti kino kyenkola si kituufu kubanga Baganda bagamba nti okalyadda kakola ki kaddadda naye ne bwoba tugambye nti okalyadda kaddadda ffe nga bannayuganda twetaaga okuzimba eggwanga ku nfuga eya demokrasi ow'ekimmemmette kakati bwe kiba nti tumenya amateeka ate nekikwewunsa ku General Muhoozi nti n'abakulembeze ba NRM abamu abamanyi constitution kyegamba nabo bagenda mu rallies ezimu naye kwali ng'ate bamanyi nti ze serving army officer kitegeeza nti nabo beetabye mu kumenya amateeka ekyo nno tekiba kirungi so nga ate General Muhoozi okuvayo n'agamba nti nvudde mu magye naye n'asigala nvudde mu magye ngenze mu byabufuzi ebituukiridde tekitegeeza nti talina influence mu magye era tekitegeeza nti experience ye gy'azimbye mu magye tejja kumuyamba maaso okukola ki maaso kukulembera ggwanga bannayuganda bali bamuwadde obuyinza okukola ki ogenda maaso n'akola ki n'alikulembera naye ensonga endala gye njagala okuteekako omulamu ogw'amaanyi nga sinnataka zindaalo y'ensonga egamba nti nze nga bwe ndaba ebyobufuzi bwe bigenda maaso mu Uganda bannayuganda ffenna twandibadde tukulembeza nsonga ya kuteesaganya ne president ali mu buyinza dialogue President Yoweri Museveni n'ebibiina ebirala n'ebyobufuzi n'ebijja lwansonga emu nti sikyankulowooza nti bwekirina okubeera sikyankulowooza nti people Ugandans bagenda kulwanyisa President Museveni bamusitule mu ntebe ye gyalimu olwaleero bamuteekere. Lwaki olowooza abantu bano tebaagala kuteeseganya naye kuba yazza kyogeralunye era agamba nti waliwo abanzikirizaamu abajja ne tuteesa niwe waliwo abanneewala lwaki bamwewala? President Museveni naye talaze nnyo nti ali interested mu kuteesa n'abantu okuli genuine
okitegere nti okwegamba nti naye mwetegefu okuteesanga bateesa nga bali ku level y'emu ekyo tekinnabaawo naye osanga maaso senga bannayuganda abali mu opposition bamulaga nti beetegefu okuteesa ne basindika tusindika kuteesaganya President Museveni nti abo bayinza okutuukawo lwaki kugamba nti President Museveni talaze nti ali mwetegefu okuteesa kubanga asobola okuteekawo embeera eraga nti bannayuganda bannange nange ni mwetegefu okuteesaganya namwe etya nga tulaba nti security abantu abali mu security bebakolanga ebyokusiba abantu okwata abantu opposition babasiba nti ebyo bigwa era president nagamba nti okwata omuntu ali mu opposition n'omukwata irigale kitegeeza nti nawe ogenda kubanga okola kinga ovunaanibwa ne tulaba n'abo basibiddwa ebyobufuzi nga bateebwa naye byazza byogera tukiizibwa kukanga munnayuganda tukiizibwa kumutu anti kyayogera kirala ne tulaba kirala nga ffe bannayuganda president alina obuvunaanyizibwa obuprevailinga over abantu bakulembera abali mu security n'agamba nti gundi iso bwebagwa okutta abantu ng'ate nagamba nti tobakwata gundi nkumuza nkutadde wali ekyo president alina obuvunaanyizibwa okukola ki obukikola akulietinga embeera esikiriza abali mu opposition nabo ogamba nti yese saawa etuuse okuteeseganya ne President Museveni n'ekirala nti waliwo ne opposition erina okuteekawo embeera etya eraga nti President Museveni bw'aliva mu buyinza ng'avudde mu buyinza ng'essaawa etuuse tewagenda kubaawo kugamba nti kwesasuza tumwesasuza President emyaka 40 gy'akulembedde Uganda amazima gali nti ensobi nnyingi ezikoleddwa yayinza okuba nga omuntu alina z'akoze so n'abantu abadde bakola mu gavumenti ne batekuba nti balina ensobi olaba ffe abatadde mu buyinza naffe tulina ensobi ze tukoze ng'abantu bwe tuddayo katono nnyo wali ku FDC ekatonga kitegeeza ki kyayagala okuvaayo nakyo era kitegeeza ki ekibiina kya FDC okutwaliza awamu bwe kiba nga kyakudda kufuna ababaka abangi mu parliament because right now kirina ababaka 32 mu parliament kikirekawa okweyawula mu kuno FDC amazima gali nti FDC eri original amazima gali nti egudde ekyo njagala kigamba open FDC original egudde FDC without FDC nga terina base gina bakulembeze balaba basase ne badde eno erina okusomozebwa kwa maanyi nnyo era olwaleero kye badde bakola ng'ekibiina bwabanga baagala okusurviving emyaka ejijja kyandibadde kuba nti bateeseganya bazimbe groups zinebbiri okubanga zikola ki nga zidda wamu ekyo batakituukako tewagenda kuba FDC erina babaka basukka 10 eri original mu kalulu akajja so bateekewo okuteeseganya kulabika nti kukyasobola kugenda mu maaso ekitaliiwo kiki tugenda okulaba kino kyengezaako okulaba nze ng'omu tugenda kulaba nti abakulembeze ababadde mu FDC ab'amaanyi bagenda kusala eddiiro either badde mu NRM oba badde mu NUP ekyo kigenda okubaawo waliwo gurupu ekulembera Dr. Besigye eyinza okukola ekibiina ekyayo nekisobola okugezaako okubeerawo naye ate kyenjagala omanye nti abakulembeze abali mu eyo gurupu eya FDC abasinga obungi nti ettutumu lye baalina luli ate siri balina olwaleero ettumu Dr. Besigye yalina luli siri alina olwaleero ettumu Elias Lukwago yalina luli siri alina olwaleero ettumu Semujuli yalina luli siri eriwo olwaleero kati nga nabo bagenda okuteekawo ekibiina ekyabwe balina okuba nti balina strategy eri very clear gye basobola okuyimirirako okusobola okuba nti beetunda otherwise bwe banaba bagendedde awo tugenda kulaba FDC empya erinnya lyagiwange performance bubi ne FDC enkadde nga naye performance simba wakati awo tweyanzike mukyala Nakintu twebuuza opposition okutuukiriza okuyayana kwayo mukadde kano yeetaaga bungi bwa bibiina kwongera kutondawo bijja yeetaaga nkolagana ye bweba yeetaaga nkolagana kikaaki ey'okutuula ne boogezeganya oba eri eyatuteekewo embeera tubalemese n'ebirala ebigwa mu kkoweero tunuulira n'ensonga ya General Muhoozi being omuwabuzi wa president ku bikwekweto ebyenjawulo n'okusinga ddala ku nsonga zino ez'amagye n'ebirala ebigwa mu kkoweero olaba nti obuyinza bwe bwagala okwenkana obwakatikkiro bw'eggwanga tulowooza nti wankiza okubanga atalaaga neyanzeega nze simanyi lwaki n'okutuusa leero General Muhoozi ng'ali mu uniform asobola okukola ekyo kyakola kitulaga nti eggwanga lyaffe teryetengedde teriyimiridde ku demokrasiya gwe twogerako mbu tuli democratic okitegeddemukumpagiza NRM yes that is one NRM ekola ku paper baba naye implementation tebiriiyo kaakati ekyo kyekisookedde ddala ekyokubiri nze newunya n'abakulembeze bonna abali mu bukulembeze obw'enjawulo kubanga singa abantu bayimirirawo from the deggo okitegedde ne bagamba kusinzira constitution yaffe ng'oli mu uniform toyina kola ki kutalaga singa General Muhoozi yagikola ki yagijja mudda naye yagijjamu kubanga ne Uganda tetulina collective effort okitegedde evaayo ebackinga singa twalina effort eri yali ku kisaawe ky'entebe okitegedde singa General Muhoozi takyali mu uniform singa ya resigninga n'agenda Ssemateeka akola ki
Ssemateeka akolera abo gwe bagadde akole ki? Nina ekintu ekisinga okunnuma mukyala Nakintu. Mpulira nnyo abantu nga bagamba nti Uganda erina ssemateeka omulungi naye tagoberera. Kati atugasa ki? Anti laba ssemateeka ba Uganda bamugoberera singa babeera balina okwagala bo kye bayisaawo okitegedde nga NRM okitegedde ejja mugoberera bwebanga eraba nti ekintu kiri flipped kibakwata era banoonya engeri gye bakikola ki gye bakibypassinga. Labayo President Museveni yatandika kuchanginga term limit age limit okitegedde matika gagobererwa parliament n'esalawo gagobererwa kibanga baali bagamba kino kyali kirina okubeera. Why do you alter okitegedde ekyo yakubeera nga kutwekola ki parliament enakolanga ki okitegedde obuvunanyizibwa bwawe okukola nnongoosereza mu kola nnongoosereza naye abantu batwa mu parliament bakibogwe okitegedde abatalina migongo abatasobola kuyimira abamu tetubalonda nawe beeronda bweronzi okitegedde ne bagenda ku makya ne beerangirira ng'oli yawangudde naye oli n'akola ki abalala bambi bagula abalonzi baffe ku kasukaali kasabbuuni okitegedde n'atamanya nti ekintu amuwadde wano kasabbuuni naye eggwanga gwatuteereddeyo okitegedde agenda tunyika muti nedda lwakubanga ebyobufuzi abantu babikwata bubi. Nze singa mawuliriza manifesto yange era ne mumpa obukulembeze singa mukono teri leero weekola ki weeri okitegedde genda orevisitinge kubanga twalina enkolagana nnungi nnyo era wali okimanyi okitegedde that is one. So yabadde Masaka to me it's not a threat to me kubanga twalabye ebbasi nga zitika abantu from Kampala from Luweero okitegedde from all over. Nze kulwange kito kinkolera maki mawulire okitegedde agende. Secondly kitaawe siye muntu agenda okuta entebe omwana agikole ki agikwata kujjako omunga se munne tebagenda kuyuzayuzaamu kalulukamwe no ekikola kyonna kyekola ki kyekola nze sikitya opposition kikyerina okukola eddeyo ku ground. It is so unfortunate titugamba tulina Holy Alliance simanyi bali baani United Forces nga tetunaba nakukiraga mukana akalulu akagenda mu maaso okitegedde nti we can come together and agree on a single candidate tuwangula akati akalulu. Opposition ekyali buki ekyali bubi nabagambidde ku ssaawa zino singa opposition kyeriko singa eri kati ku common consensus. I believe in dialogue okitegedde I believe in peace. Saawa zino kinali neetaaga okulaba mu mawanga amalala for example Tanzania bwe batwala obukulembeze president gwe bataddeko ayita bana abalala ababadde muki mu race naye ne baleeta constitution zaabwe ne bayita manifestos zaabwe nalabamu ebirungi byasobola okubayingamu newa kyaba tategeera ng'ono akinalaba kigenda okutwala eggwanga mu maaso bwakincooperatinga muki muyiye eggwanga ne ligenda muki mu maaso naye Uganda ekyo tasobola kukola. Ogambye President Museveni ayagala nnyo okuwuliriza abantu abayita alina ba presidential advisors bameka olunaku lwaleero alina ba presidential advisors bangi naye baani bawuliriza ye yabawabula oba bamuwabula okitegedde ekyo kitulaga nti takola ki tawuliriza. Nejuzi mwami Bukenya yamukomezaawo eggwanga teritambula yamukomezaawo is it a merit basis oba kumuwa kasiimo okitegedde oba kumwagaliza it also yamukomezaawo afune ekyokulya kumuwa kyakulya naye so si kumukola ki kumuwabula. Alina ba presidential advisors bangi naye tebalina kyebakola ki kyebakola. Alina committees nyingi naye bamugamba ekituufu takikola ki takiwuliriza. That is one. Two, eno question egenda kuba opposition balazeekoko nti baagala okumusisinkana ye lwaki gamba tulazeeko okitegedde no kati nze siri ku top leadership okitegedde but the top leaders as the presidents of these various political parties okitegedde eyo endeavor bagikoze of course we do where we sick kati kankule ngaffe interparliament platform kuno maka nga tetunagwako we would like to meet the president tuli bibiina 10 kakati okitegedde women leagues za bibiina 10 but one of our agenda quick meeting a president kubanga tulaba nti obutabanguko mu elections obubeerawo president alina apase egamba kino kikole ki kitereere bwe kiba kyakuwamba bantu okitegedde alina se tulanga naffe tumulage saidi yaffe nze sagala genda Museveni kumpa kikutiya okitegedde yes kwa katonda zampaddeko entini I appreciate akati nikenkola ekyo gena kimatiza otya bannamukundo obuvuganya abatirabira mu ange nti abavuganya fenga interparliament platform tugenda kikola kati kankwekino ekyokulabirako yinza okwanga political party yange tenzikiriza agenda wani wa Museveni okitegedde but when I see nti
waliwo ekyamakulu kyensobola okugattako oba nga kiwandiko kyaffe kyetwabaga kyetuyina okitegedde nga nze omu kubasobola okyogerera okitegedde eddoboozi lyange nerituuka njagenda non regardless party teyagala nkole ki ngende naye nze eddoboozi y'omuntu si bye balanga minisita mawukati okitegedde neggwanga no by the way nze kugambye I believe in dialogue kyatukozesa interparty tulagewooko ekyenjawulo batuusa obukulembeze it was peaceful transition from ANT to DP leero amawulire gajja yali sigino eri eggwanga ti obukulembeze busobola okukyusibwa muki mu mirembe but what is opposition doing balagewo ti nabo baagala okusinkana ki president kale agambe sijja basisinkana era asigale ng'alaga obwaki obwanakyemalira naye nga gwe ground ogikoze eki ogitaddewo bajja kugamba baagezaako newankubadde teyabakola ki teyabawuliriza mu kukyusa obukulembeze oludda oluvuganya mwetaaga bibiina birala oba kutuula tetwetaaga nnyo bibiina birala olwaleero nze nandiyagadde okulaba 2026 nga tulina presidential candidate atya omu kisoboka tubanga tuze ku common consensus njagala mpabulemawo katono let me give my take nakuwuliriza ng'okola ki ng'oyogera olunaku lwaleero tosobola kukyusa kalulu ka ggwanga Museveni akalulu kasoma sige kano kewakalondedde olwaddi olwaleero wabula ke kalondera mu biseera ebyakola ki ebyaggwa be balinanga margins ennene naye olwaleero nga mukyayita abacandidates bangi ajja kutuuka butuusi nga bye balangira akalulu tale center in no minutes tuli ku 65% zivuddewa okitegedde kubanga bakozesa biri ebirala bakandidate bakyali baki bangi why don't we give it a shot netuleta candidate atya omu by the way we can agree tulese candidate omu oba Kyagulanyi oba Mugisha muntu okitegedde ye president then we agree on how to take positions muzine ebintu ebirala to prime minister ajja kubeera pate gundi ajja kubeera pate gundi singa kati kyetwogerako netuleta akalulu omuntu omu kale aleeta abalala be banaleeta okujjukira mu kuyambo yo wagambye nti mulimu okuyingira ebibiina by'obufuzi ekyo mugenda kyewala kityago kibanga kiweekiri okuyingira ebibiina by'obufuzi eriyo abava ebbali ne babiyingirira okutaataaganya enzirukanya yabyo ey'emirimu tulowooza nti kyekimu ku biki abalemeseza no you either agree to be used or you desist kati ebyo mugenda byewala mutya kubanga bwetuba ne opposition political parties nga 10 omukaaga ne zisalawo kitegeeza zine nnyo eziganya okukiziganya nammwe zigenda kwawulamu akalulu tezijja kugaana singa tulina on table ekintu oba ebbago lye babaze okitegedde nga every party is favored tewali ejja okukola ki ekyogaana naye kati tukirabidde kana akalulu akagenda mu maaso bwe tuba nga tetulina muntu omu candidate mweyo okusinga okufuna ekifo ekyo then zino ze tugamba Holy Alliance simanyi tebigenda kukola let us first implement ku kifo ekitone ennyo ng'ekyo tubeere ne candidate omu tuwininga akalulu tujje no ku drawing board tutuule singa leero bamala Dr. Mpenda nti bwe tuwuleta candidate omu ne tukola waneeno ne tukola kireeri ono yagenda okuddamu we would have been at a common consensus kiki ekibagaana kino okiteekesa mu nkola nga muze mu kiyaya kyaki tukana okuteekesa mu nkola for example kankulage Duli Nupu yakola alliance ne Jema owulira nga bajja muki mu kalulu Nupu yateekawo candidate nga ne Jema naye watadde ki candidate tebannaba opposition tennaba kukula wane Uganda to me okitegedde tebannaba kugula kutuuka ku common consensus buli omu akola kyakwekola ki kyakweyagaliza nsikanzizaawa nziza wange naye bwe tukula okusukuluma that level okitegedde tugenda kuba ne opposition ekola ki eyeesiimisa okukula okukwetaagisa eggwanga lino kwetaagisa parties zino ziyimuke ng'eziri kati nga bwe bagenda mu iPod okutuula okitegedde zijje oba wali ezimu ezitali mu iPod ngaffe beeyite nga ba secretary generals the president the NEC the SEC okitegedde batuule bateme empenda bakkiriziganye ku kiwandiiko kyetugenda okubaga bakkiriziganye nti newatwala oyinza ono ajja kubeera prime minister ono ajja kubeera speaker oli ajja kubeera deputy president okitegedde nga mulina ekyomuzinzi naye nga tukyalina scratch buli omu alina constitution ye buli omu alina ki tetugenda genda mu maaso okitegedde ekirala kyendabye mu Kainerugaba nga atambula is one wasting the taxpayers money zino zonna sente zebakozesa sente zaki zamuwiwa musolo kubanga talinayo investment ng'ezize nti zakola ki zakozesa naye wabeera asobola okwetaaya nga Nupu tesobola kwetaaya ffe tuba tutambula by the way tutambulira bagamba we need only okay what the strategy yaffe egamba nti 100 people over 200 okitegedde naye olwo abantu bebajja bati abangi then you see that as a threat naye ng'owo waaba atambula okitegedde tewali kintu tukole ekintu nga kiri equal buli political party oba etambula bagireke yeekole ki yeetaayi oba Nupu ekubye mu Kampala oba yeekubyewa ng'oli kyakola kikyakola and lastly who is fooling who
General Muhoozi oba the president of the Republic of Uganda okitegedde bannayuganda baleme okubawuddiisa bano bonna kye bakola olunaku olwaleero bawuddiisa baki bannayuganda Kainerugaba leero ayinza okuba nga atambula naye atambulira ki kitaawe okitegedde eyo yes eyo gyakola yonna gyayita nga afefeta kyakola ki kyakola nawiddako ne ku statement ze ng'agamba nze sigaana oba oli wa ANT oba oli wa nuupu jangu ojoyininga ekisinde osigale muki mu nuupu yo neffe tukukola ki anti ekisinde kyagala balina mwoyo gwa ggwanga okitegedde no we shouldn't do things like that bw'aba ng'akola ekintu mu butali bulambulukufu then omwoyo gwa ggwanga tagukola ki taguyina era salwashi n'abantu bamuwa the ear okumuwuliriza and lastly kano kamuwe abantu bonna abagenzi babadde bagendera ssente okulinya basi babadde bakuwa ssente transport wabwerere ne bakuwamuuko n'ekyomuki n'ekyomunsawo so temulimbibwalimbibwa nti babaddeyo n'abantu bangi balina abantu babasombye from all over kitegedde kamuddemu katono nnyo ensobi ebibiina by'opposition gye biyinza okukola mu Uganda olwaleero kwe kugamba nti byegasse bisimbawo presidential candidate omu njagala otunule emabega mu bulwobuze bubaawo n'enteekateeka ezaakolebwa okulaba nti ebibiina by'opposition bireeta presidential candidate omu waliwo presidential candidate abalina potential abawera waliwo Gilbert Bukenya oluutu kwezi eziwedde ne wabaawo Amama Mbabazi ne wabaawo ne Besigye okitega abo baali basatu abaaliki n'abalaba bali emabega baali batono nnyo wetwogerera olwaleero mwami Amama Mbabazi kumpi alinga yaddayo mu NRM era akolagana ne NRM ne mwami Bukenya kati muwabuzi wa president wa NRM w'eggwanga senga kwabo abantu abasatu abali mu opposition bakkanya ne bagamba ntulonze mwami Gilbert Bukenya kitegeeza nti ero senga Gilbert Bukenya senga nate n'amaana ayitamu senga kukyale NRM namba 2 yeriki yeri mu buyinza so ki opposition kale ebibiina kye byandifuddeyo okukola olwaleero buli kibiina kwegezaako okwezimbanga ekibiina NUP neyezimbanga ekibiina FDC neyezimbanga ekibiina DP neyezimbanga ekibiina ate n'ebyo gamba nti bakkanye basimbewo candidate omwomu nga opposition nayo nsobi ekira kyenjagala okutwala wali senga tutuuka ku nnaku olw'okugenda okwewandiisa nga opposition esimbewo presidential candidate omu ne bamugaana okuva ewuwe ngate bonna abantu bafunye okumwendoosi nga bendoosinze oyo ne bagamba nti Lukwago presidential candidate opposition naye makage wasimbewo tracker tajja kuvaayo ne kiba nti tugenze mu kalulu nga presidential candidate omu yekka naye ekyo kibeera kirabika oyinza okugamba nti kibeera kirabika njagala tunule emabega akalulu akawedde sagala tugende wala nnyo akalulu akawedde tewali ba presidential candidate be batayiriza mu kkubo ne bajja nga tebalimu ngatto nga bafubutuka mbiro ekyo kitegeeza nti nakino kisoboka okera kumachanga opposition nevuddemu presidential candidate omu negamba nti ye Lukwago oba negamba nti ye Kyagulanyi netukera ku machanga makaga Kyagulanyi geetoloddwa era nga Kyagulanyi takizibwa kuvaawo kyekibeerawo ngaba na Uganda otujja okulabira obutali bwerufu ate mulonda atewandiisizza ajja kwewandiisa tebajja muganda kwewandiisa tebajja muganda kwewandiisa kubanga olw'okwewandiisa issue bw'otewandiisa oba toli candidate tebajja muganda kwewandiisa ne gavumenti ejja kuba eswala okukola ekintu ekifaanagana bwe kityo ebyokuswala bive ono politics okuswala sooka okuteeka emabbali tulabye embeera ezibadde nga temuli kuswala okitegeera njagala tunula wano wenkugamba njagala tukeere ku mataliro lwakwewandiisa NUP presidential candidate yalondeddwa nga opposition presidential candidate ate wali mulagwe bakiriziddwa era abagenzi ne balonda emikono eginawagira candidate nga Kyagulanyi gwe bakoze ekigwe waddeyo tukedde ku makya Kyagulanyi takiriziddwa kuva wuwe makage nga bwe bibadde bijja nga tubiraba bagambye waliwo security problems takirizibwa kuva wuwe tumaze okuwandiisa kwa nnaku 2 presidential candidate omu yakiriziddwa President Yoweri Museveni oba tutuuse mu transition Muhoozi Kainerugaba yayise tuli luddawa gwe kyogamba nti buli kibiina kyetereze kisimbewo candidate tugende mu kulonda NUP efune ebitundu NUP efune ebitundu 30 ku 100 NRM efune ebitundu 35 ku 100 FDC efune ebitundu 15 ku 100 awo tugende mu alliance nga buli omu ategedde bwazitowa alliance egenda tukomawo munnaffe omulungi atulaba ku Kyaggwe TV tovaawo tukoma tuberenga ensonga twongera okuba nga tuzimulungula awo kyalina Richard Ssentaayi n'abagenyi bange ku Deira Hotel mu kibuga mukono wetuli katujje. Do you have a business trip, a study tour, a vacation, or intentions of enjoying the unique tourism sites? We introduce to you Buvuma Palm Resort in Buvuma Islands, a unique place to be for all your accommodation needs with spacious cottages well suited in a good environment
overlooking a serene ecosystem with a rare view of Lake Victoria right from your bedroom. While at Buvuma Palm Resort, you will be treated to free sights and sounds from different bird species, monkeys, and a magnificent view of attractive rocks, palm oil plantations, boat cruises, forest walk, bicycle riding, among others. Buvuma Palm Resort has first-class conference facilities with a unique taste of foods prepared by experienced chefs. It is located in Buvuma district on the main island near the district headquarters. It also boasts of a helicopter landing pad and a playground. On your way to Buvuma Palm Resort, it's just 88 kilometers from Kampala city center to Chiyindi landing site, and it's 30 minutes travel in a boat to Buvuma. You are welcome as you take the best experience of traveling on the waters of Lake Victoria with the available sailing means with either passenger boats or the magnificent modern ferry, the MV Palm. Buvuma Palm Resort has so far been a dear destination for dignitaries, including prime ministers, ministers, parliamentary committees, but above all, the Katikiro of Buganda, Charles Peter Mayiga. Abantu ba Buganda na ba Uganda bajjeko Buvuma bawummuleko. Waliyo hoteri ng'eno Palm Resort. Bintu bya mulembe. Oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana w'omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees bakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, ekyokuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School, Empoma Mukono, lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu, ate nga lirina abasomesa abakugu ddala, ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero. Liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka, ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Bw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo, kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School, tuwa omwana wo tumusomese, togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless you